Oluvannyuma lw'obulwadde bwa COVID-19 okufukamiza ensi ne bukyusa ebintu ebyenjawulo omuli n'eky'abantu obutakuŋŋaana n'ebirala bingi naddala mu mawanga agalimu okulonda bannansi emitima gye babadde ku mitwe nga balowooza nti oba oliawo okulonda kuyinza obutabeerayo. Kyokka wano mu Uganda enjira leero ssente w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ayanjulidde eggwanga enteekateeka ennongoose Ebinaagobererwa mu kulonda okw'omwaka ogujja ogwa 2021. Asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuziddwa ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala. Mu nteekateeka eno ebibiina by'obufuzi biteekeddwa okulonda bannabikwatira bendera kayita akamyufu okuvuganya ku bifo eby'enjawulo wakati w'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogujja. Kati okusunsula abaliko obulemu n'abakadde abanavuganya mu kalulu ka bonna ku mutendera gw'ebyalo kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana. Abaagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu ku bifo by'obubaka bwa paalamenti ssaako obwa pulezidenti baweereddwa okuva ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omusanvu okutuusa nga 1 omwezi ogw'omwenda okutwalayo empapula zaabwe ez'obuyigirize eri akakiiko k'ebyokulonda basobole okuzeekenneenya okwewala okutaataaganyizibwa ku ssaawa esembayo. Abakozi ba gavumenti abasuubira okwesimbawo baweereddwa okuva ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu okutuusa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno okulekulira emirimu gye baliko. Okusunsula abagenda okuvuganya ku bifo eby'enjawulo ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu omuli bassente ba disitulikiti bakansala abaliko obulemu abakyala n'abalala kwakubeerawo omwezi ogw'omwenda okuva ng'ennaku z'omwezi 7 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwe gumu omwaka guno. Okusunsula abanavuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 12 ne 13 omwezi ogw'ekkumi olwo ate abanavuganya ku kifo ky'obwa pulezidenti bakusunsulwa ng'ennaku z'omwezi 2 n'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu omwaka guno. Okukuyega abalonzi okugenda okubeera ku TV, leediyo wamu n'emikutu migatta abantu kwakutandika n'abanavuganya ku bifo by'omutendera gwa gavumenti ez'ebitundu ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Ababaka ba paalamenti bakutandika okuba kampeyini ng'ennaku z'omwezi 2 mu mwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Abeesimbyewo okuvuganya ku bwapulezidenti bakutandika okuba kampeyini ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Olwo okuba kampeyini okwabona kwakufundikirwa omulundi gumu ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Gatonnya oba January omwaka ogujja. Okulonda kwa bonna kwakubeerawo wakati w'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa January okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 mu mwezi ogwokubiri omwaka ogujja. Omulamuzi Byabakama ategeezezza nti okulonda mu nkola eno eya digito kugenderedde mu kutangira abantu ku nkuŋŋaana olw'obulwadde bwa COVID-19. Okulonda bwe kuli naye waliwo ebikyuse lwa nsonga nti twagala obulamu businga ki akalulu. Nze ku lwange obulamu businga akalulu bannange. Okulonda kusigadde nga kwa mu kabokisi mu bifo ebinaalonderwamu ebyosoba 3,440 nga bakussamu ebikozesebwa mu kutangira okukwatibwa akawuka ka coronavirus. N'ekikulu nnyo kubeera n'ebyokunaaba mu ngalo. Abantu baffe bagenda kukola polling stations ba polling officials tulina obawa face masks ate nga nabo tulina okola abantu buli kaseera babakola ki baba balina ekyokulabirako. Tulina mashini eri tuyita BBVK eri abantu bateekako ekinkumu. Kati oli ajja n'ateekako ekinkumu tulina ogisiimuula ate omulanga tanateekako ki ekinkumu. Sente ziri embumbi 5 zisuubirwa okukozesebwa mu kuteekateeka okulonda kuno era nga bannabyabufuzi balabudde obutakuba nkuŋŋaana. Kyokulabirako ngo campaign tubadde tumanyi tuzina madinda tuzina kadodi byonna nga tuli mu makubo tuli mu mamotoka tujjudde makubo wonna. Campaign erali 10,000 z'abantu ne beekuŋŋaanya ku kisaawe naye tugamba nti singa obulwadde buno embeera yeeyongera kubeera bweti campaign zo zinatandikira ekyo tekijja kukkirizibwa. Abakulira emikutu gy'amawulire baweereddwa amagezi okuwa obudde obumala buli munnabyabufuzi asobole okuyega abalonzi be. Aba radios ba TV eziri private namwe mukkirize abantu abo oba basobola mubawe nanyo akaadi basobole okutangaza abantu biki bagenda obakolera. Ebifo eby'empuliziganya gye bitali birungi gamba nga mbizinga bakyakisalira amagezi okulaba oba nga abeesimbyewo banaakozesa emizindalo gya mukalakasa. Robina Nantale ne Ivan Ssenyonjo be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.